njagala kuba nti neetaba batujjajja mu bo bwe bakiraba bemukinuma yamaani nabuuzako mwenna bali kuvuga ebyenjawulo anange mba musulugwanga babiyita majjukiza ogende mu social properties nga mugulu y'amattaka emitwalo 50 malaboozi agenjawulo ze mu Sudan fango ni soja ate era nga greetings from the fango na kabirake nako omukulu era omulala abamufango family bebasaddeko bamuyita John okoza Okay, mu Sudan enteekateeka tubadde ku show ez'enjawulo mu Uganda ez'Abannayuganda n'abayimbi abava ebweru. Kyanjawulo ki ky'olaba ku show ya Rema n'ogamba nti kino kisukulumyeko ku show ze tubadde tulaba? ekisooka sheraton eno bulijjo buli mwagimanyi okola ebifu era mukyalo nigale nzi ngeno nyini show yakola ki weeri ekijera okweno show gisajja li mu swimming pool bulijjo bategese baana ebivulu tebakiraba nti ne wano osobola okukozesaawo ekisooka kyanjawulo n'ekirala stage yemu ku stage ennene ez'enjawulo ntegenda kubako n'omuzannyo ng'omanyi Rema n'amakula si muyimbi yekka she's a complete artist bakolekera nti stage mulimu obuwato obwalekeddwamu obw'enjawulo bagenda kulaga Rema ng'ajja olengere continuation ng'atambula nga omulengere ng'ayita mu screen ng'agwa mu kantu bwati ng'akola ki ng'amalayo so byanjawulo nti ekyenjawulo yeshayina tebe nyingi byanjawulo shayina tebe nyingi ennyo n'okusinga nyingi bwezi ate nga zawedde twalabye ku line-up y'abayimbi tulaba The Ben okuva e Rwanda kwali tulaba Irene Ntale kwali nategeddeko ba Beatles bagenda kujja bayiseemu Amisa Kisemakula bade ekyenjawulo ye muyimbi amanyikiddwa nga The Ben omukwano gwe omanyi ebiseera ebisinga omuyimbi omusajja baveevu naye batandika okuteekawo embeera nti ate bino science oyo mumanyi how comes nti Rema asobodde okuba nti asituddwa omuyimbi okuva mu East Africa omukuba amaanyi okumuleeta wano olowooza what does it mean eri industry because mukyala akozeko industry tulaba Spice Planner Pastor Wilson Bugembe agezaako okukwata bagula show ku table ninayo ziyaze nasikadde abayimbi abenjawulo abayimbi okuvayo kuba nti bagula temples n'okuba nti basupporting each other kitegeeza ki era kino does it add value on the industry oba baba beeyisaamu just bweyisa gaali mugamba nti turn up table zaweddewo ne bisikadde obwa ebitu ekyo kikulu nnyo abayimbi okuba nga beesupportinga naddala nga omuyimbi akwata mu nsawo n'awagira buli muyimbi ategeka show okitegeera naye omuyimbi munno waavayo n'agamba nti ngenda kugula table ntuule nkulabe abayimbi abasinga bajja ku bivulu bino nga baagala kutuula backstage baagala kuyimba naye tuba tutuuse ku level nti omuyimbi yanjagadde asasula atuula alabe really ndaba nga waliwoko ku njawulo mu industry ekintu ekyo tekibaddeewo era kati bwe bakibakize really it is a plus to the industry. Mu Sudan abayimbi 7 be bakkirizibwa okuba nti bayingira n'okujjako abo abaguze table bw'obanga toli ku guest list angamba ku performance list obanga toli ku era nanga abayimbi ate bayizinga temujja kubanga nze nakirozaako kushakingisaha banga n'okuyingira Rema ye mwana alina amaloboozi gonna soprano alto semi bass semi vocalist akina soprano alto gonna agalina kalimu ne saxophone Rema agenda bakubira kapera k'ennyimba ze nawe okize mu Rema n'amakula kituufu yava eno gye yasomera eno waposaake yamutendeka n'amuta n'amugagenda wogenda okulenga complete artist akuwamu ne ka art n'onyumirwa kubanga Rema aproteయింga mukwano afulumya mukwano so muyimbi gwatagambye tojja nafa bamawulire babuloga bannaffe tetunyiiga oba tebakwadde kapasi bulandoni kireke sigala wali tukireke Sean okujja kwa Bebe Cool ne Eddie Kenzo n'obutajja kitegeeza eri music industry oba Rema n'amakula ne bafani ba okujja n'obutajja banyize kitegeeza bagenda kujja nawe kunaawula bagenda kujja nawe ate bwe batajja baba busy jimuzo omuntu wagana okujja sometimes buuza lwaki before kusawo kyakala kusawo busa kigambo engera maaso kuba ino show bagala bawagizi singa bawagizi be batajja mwachi mubuuza ku press conference n'abagamba buli omu akola ki waddemba okujja no show yaddemba okujja
sina kyagala kuyisa nedda sina kyenge mbuuza bubuuza eryo yatwa tukolera abantu babuuziza anti like bafani basobola okubeera ne bagamba njala kulaba omanyi ki nga ne bebe kulu oyinza omanya kusajja nga ali mu kuyimba sisiisa nsiko osobola okujja osobola okutajja kuba eno show tebagikoledde nti yabayimbi Rema agikoledde bawagizi so omuyimbi nga oli muwagizi wa Rema osobola okujja n'otuula n'olaba wabula naawe atazze osobola okutugamba nti wabadde up country wabadde busy era nakyo tusobola kikkiriza ascend events gwe mulundi gwayo success ya show eno oba failure yaayo tujja kuba tugiteeka ku bategesi wentunuulidde okuva obwedda ebintu byonna ebigenda mu maaso up to yesterday olabira ddala nga Rema tiimu yemubeereddewo nnyo kwegamba she hired the right people omwami amusapotiza ku makya mpaka 7:00 etwaviiridde wano era Rema yagenza olabikako wano ssaawa zabadde nga 5 ezekiro yatudde wali era nga ajja smartire kubanga alina abantu abeesiga kiki omutegesi kyasobezaamuko obadde otugambyeko nti nno abantu baluddewo okuyingira amakula nti okuva we batandika okuba nti bakola press conference wano babadde basula wano era abadde abeera ne mukyala we wano 24/7 kiki kyekitegeeza eri abaagalana music industry n'abasikadde because abasinga bungi abayimbi bagamba nti baawo simanya nti bw'ofumbira omuyimbi simanya wabeerawo obukwakulizo omungi but Rema from the beginning ne amuza babadde bonna enaku 3 babadde basula wano kitegeeza ki mukwano omwerere Rema gwayina Rema yakuzibwa mu bakyala ab'amaanyi olima mu mama nti Nandujja omuli omwami wa Kabaka omukyala Mariam Ndagire abantu bonna bakuza Rema n'amakula bulungi kino kiraga omukwano omuntu gwolina okulambulaga omwagalwawo however much admit everything happens behind the doors. You don't need to come out and show the ABC the same younger way. So when kulaga mukwano omukudu kutamuza gwalaga eri Rema n'amakula kiraga nti n'abayimbi abalala